bwe biti ebibadde ebintu ebikozesebwa mu kujjanjaba bwe bifuuse muyonga oluvannyuma lwa nabbambula w'omuliro ogukutte eddwaliro Libulumbi Health Center 3 e Busiya. Kigambibwa nti omuliro guno gwatanze ku ssaawa 2 ez'ekiro ekikesezza olwaleero. Omukozi waffe akola ku compound cleaner yabadde ali kusimuula bw'afulumye wabweru alabye maternity block 2 ng'ekutte omuliro. Ebisenge biwerera ddala 10 bye bikutte omuliro kyokka oluvannyuma lw'okuyita poliisi ezikiriza omuliro basobodde okutasaako 5. Ne tuleeta fire extinguisher naye wetugituukiddeko naye baddeko na buzibu na battery kati ne batutwalirako dakiika nga 2-3 naye we batuuse bagezezaako kyonna ekisoboka okuzikisa omuliro. Kati wetutuukidde omuliro gubadde gwonoonye bingi. Then we decided to dispatch our fire truck. It went, and when they reached there, they found a block of about 10 rooms on fire. They managed to save 5 rooms. Bino bwe mubadde muterekwa eddagala wamu n'ebiwandiiko by'eddwaliro byonna. Gwonoonye ebyuma byonna ebikola ku circumcision, gwonoonye computers, gwonoonye records zetulina files, okay, including birala biri ku computer, okay, gwonoonye amadagala, gwonoonye microscopes ebipima, gwonoonye centrifuge n'ebirala bingi. Abajjanjabi ku ddwaliro lino bagezezzaako okutaakiriza omuliro naye nga buteerere. Waliwo okwo ebisigaddewo nga maternity bajja kugira bakolakolako tusamulevu naye nga OPD yo tetusobola kukola bulungi okujjako nga tufunyeeko amadagala amalala. Akulira eddwaliro lino Lamu Wandera asabye abakulu okubadduukirira mu bwangu bwe baba bakuddamu kukola. It has a strong niche on the continuity of services. For today particularly, and probably tomorrow and the other day, we have instructed our patients to go to the nearest other facilities. We are calling upon the government authorities to come to our rescue and at least put up another block or renovate that very one. Abakozesa eddwaliro lino bagamba nti mu kiseera kino basobeddwa kubanga no babadde bajja obujjanjabi nga kati bamanyi waakuddukira. Ndi wano eno ndi mulwadde naye ate omusawo abasawo baligamba tewali solution yonna. What you do, genda ogule eddagala ate jjukira siina ssente. Okusingira ddala amakerenda gaffe agatasgaidde fayiro zaffe eziyiriddemu buli kintu kyonoonekeddemu buli kintu kifudde ekizimbe kyaffe ekyonoonese kati tetumanyi bbanga ki lye tujja okumala batuterewo ekizimbe ekirala. Eddwaliro lino libadde liweereza abantu okuva mu ggombolola okuli Bulumbi, Namongodi Town Council, Muyanga, Musitema ne Mwayo mu disitulikiti y'e Bugiri. Health centers plus other facilities, they should always be having the number of fire brigade so that in case of anything they are able to call the number.